Gasinaba nagenda wala netayi kanjibuseni lwasa mpijja njagala okutegeerezaawo nga sinagenda wala teyakwarula esiridde eyakwarula esiridde kubanga ekyapa kyondaze wano nkirabye kifuubefuubefuubefuufulu era njagala nkulage mu mateeka lwaki ekyapa ekyo kifu. Kankulage abantu mwenna mutegeere etteeka ligamba ki. The Honorable Dr. Sam Mayanja, Minister of State for Lands. Eyampa ekifo ekyo ye Yoweri Kaguta Museveni Ssabalwanyi, President wa Uganda. Byengenda okwogera wano byebiragiro bye ne constitution gye yassaawo n'amateeka gafugiramu. Ekyo kitegeeza kyengenda okwogera tekijja kuddibwamu kubanga kya President Yoweri Museveni Ssabalwanyi. Etteeka lye tutambuliramu bannange ye constitution eyakolebwa mu 1995. Bwe yamala okukolebwa ne waseebwako etteeka eryakolebwa mu 1998 nga ligobera constitution. N'olwekyo ekintu kyonna ekikolebwa nga tekigobedde constitution okusinziira mu kawayiro akookubiri ekintu ekyo kyonna kiba kifu. Kaakati kambagambe lwaki ekyapa kya Ssempijja kifu. Article eno bagiyita Article 5 Section 59. Njagala mukirabe nti nkijjira ddala mu mateeka mulyoke muddeyo mwebake bulungi kubanga eno ensi etambulira ku mateeka. Lino ettaka lyaki lya gavumenti, public land. N'olwekyo okugaba kwalyo okufugibwa kwalyo kugendera kuno ku tteeka ku public land. Era eno ye Land Act eya Uganda ng'ekolebwa okusinziira constitution nga constitution bwe yalagira mu kawayiro 237 sub article 9 tiwalikolebwawo etteeka erirambika obulungi ebyo biri mu constitution. Kati negamba tiwanabaawo la district land board, waliyo area committee n'ebyo bidirira. Naye mu kawayiro 59 sub section 1A egamba nti board ejja kugabanga ettaka eryo lyokka eritaliiko muntu oba authority. Kwegamba ettaka lyonna bwe liba nga liriko omuntu oba nga liriko authority nga church oba kiki, ettaka eryo board terina buyinza kuligabira muntu yenna, terinaanira kufunako kyapa. Kati kano akawanu ene kagamba bwe kati bwali kakasobe mu luzungu bayinza okuba nga bagamba nti kabunudde where which is it can only allocate land which is not owned by any person or authority. Omuntu yenna bw'abeerako ettaka eryo nga kuliko abantu, ettaka eryo teriri available for recreation by the land board. Kakati ettaka lino teryali available kubanga kuliko families 50 n'okusukka. Wano tetwogera ku bantu ababiri bokka, twogera ku ttaka lino lyonna eri wano ne biyonjo. Lino tteeka lya Uganda yonna. Kakati ono Lwasaapijja alina ekyapa akirabi. Ngambye nti ekyapa kivundu. Lwaki? Kubanga first of all ettaka teryali available. Ate nga sub article 1A as amended the government, where a board enters into undertaking or concludes any transaction or allocates land in contravention of 59(1)A, the transaction shall be void. Ntisenga land board kagitanda newe ettaka eryo eririko abantu
n'eribagabira n'ebiwa n'ekyapa ekikolwa ekyo kyonna kifu. N'olwekyo ekyapa kya Seepijja kifu, ani Lwasapijja, ekyapa ekyo kifu okusinziira ku mateeka guno. Nze kyesigadde kukola kuddayo enkya ku ofiisi ndagire Commissioner Land Registration asazeemu ekyapa ekyo. That is the order from above. Ekyo kiragiro kyali Yoweri Kaguta Museveni. Abeewo? Museveni abeewo? Ku ttaka kwe muli ekyapa kyakolebwako bukyamu era kifu. N'amaliko tewali n'omu agenda kubajjako. Okujjako nga gwe wennyini gwali waali ogenze n'osaba ekyapa awo wokka wooli. Era ba area committee baliwo nga bwe kiragira mu mateeka kugamba nti ddala tulabye entono waali. Gano amaka gabaddeko myaka 5. Abaana be bonna bazaaliddwa wano. Bano bonna baneiba bonna ne bassaako nti babaddewo. Ekyo kye bayita lipooti ya area committee. Tomala gagenda n'ogamba nti eno lipooti ya area committee mumpe ekyapa. Eyo komiti eba erina okulambika nti ddala ono yaliwo, yazaalibwako, akolwako emirimu gye, kino kibanja kye, ne mwenna baneiba ne musaako emikono. Eyo eripoota ya komiti. Wano teriiko. Number 2, ekyo bwe kiba nga tekiriiwo, ekintu ne kigenda mu maaso, ekyo ekyapa kiba kifu. So ekiddira kiki kaakati bw'obanga ekyapa kiba kifu, sebo court bailiff kuwidde ogamba ono nti nowafuna order nojja ogoba abantu ku kibanja ku ttaka. Njagala okutegeeza wano ekyapa ne bwe kiba nga kituufu tewali alina buyinza kugoba muntu ku ttaka eryo. Constitution ngenda gibasomera bwetyo bwegamba. Maaso ogambye nti njigiriza abantu era njogera nga bwe njigiriza. Awandiika awandiike. So size kwogera byanjwanjwa, nzize kwogera ebiri mu Constitution. Musome oba bikula siri ku kituuti nti mbagamba nti mubikule Bayibuli. Naye manyi RDC olina Constitution. Osome article 237 sub article 8. Egamba bweti. Kangisooke mu Luzungu. Upon the coming to force of this Constitution and until Parliament enacts a law under 9, the lawful or bona fide occupants, olulimi lwa Constitution olw'ekibanja nti nga aliku ettaka oyo ow'ekibanja lyabeerako liri noono. Mayiro ow'ekibanja ayinza okubeera ku mayiro ng'oli waliwo alina ekyapa ekituufu kya mayiro, kuyinza okubaako ow'ekibanja. N'ekyo ow'ekibanja abeera ku ki nga waliwo ow'ekyapa omutuufu oli mufunga gwe ngambye oli. N'ekyo tumwerabe n'okumwerabira. Oba kyetaagisa ekyapa kikyalina nga bwe ngambye bwe banakisazaamu tujja kuba wali ekyoto tukyokye bulungi omukka gugende. Naye bw'olaba nga waliwo ekyapa ekituufu, Constitution egambye nti ku kyapa ekyo ekituufu oba kya mayiro oba kya freehold oba kya leasehold, ow'ekibanja aliko alina security of occupancy. Ow'ekibanja ali ku ttaka eryo erya lease, erya mayiro, erya freehand takwatibwako. Kikino bwe kirazi. Kaakati gw'oyinza ate ogamba nti nfunye court order ejje evictinge. Court order eyo
ebanfu. Sebo temumala galeeta biwandiiko wano ne mugamba nti no court order. Era nja kulagira amangu ago nga kagenda mu ofiisi ngambe registrar asazeemu mangu abantu mbagamba nti baleme kwemulugunya nga bavuma omukulu w'eggwanga, bavuma gavumenti nga beevuma ebintu. Naye njagala bagamba nti pulezidenti kati yakitegeera, ebigenda mu maaso kati abimanyi, era temuddamu kuvuma gavumenti. Muba mumwevumira bwereere nga muganda wange Afande Masa bwe yagambye, abimanyi naye ye akwata mpola. Era njagala mbategeeze nti enkola ye ya Katonda, si ya muntu wa bulijjo nga ffe. Akola mpola naye akola n'atuusa ekintu n'akikusa we kirina okugenda, kino nakyo kigenda kuggwa. Nga bw'agambye nti watuuka kiggwa era nakyo kigenda kuggwa. Uganda nnene, naye mbasaba temuddamu kwevuma gavumenti ne pulezidenti w'eggwanga nga mumwevuma olw'abo abantu abatono be mugamba nti bakozesa amaanyi ne bakulembeza abantu abalala ne basalamu okutulugunya abantu ku bintu by'amataka. Mbasaba temuddamu kubyevuma, pulezidenti abimanyi era abikola, era siraba lwaki mumwevuma nga yateekako omwami ono. Mulowooza ekyo kintu kya bulijjo. Era njagala mbategeeze nti pulezidenti ayagala omuntu wa bulijjo nga Afande Masa bwe yakyogedde, era akola ekisaana omuntu wa bulijjo afune justice ate yeyagalire mu ggwanga lye. Era mbasaba n'abaana abatazze olwaleero abali eyo mugende mubasomese, muleme kubeera selfish kweyagala nga mweyagaliza information. Ebyo muleme kubirekera bakulembeze bokka. Naawe omuntu wa bulijjo oli kikulu nnyo woobeera osobola okuyigiriza abalala abali eyo n'obabuulira ekituufu. Muleme kuwulira mu matu eŋŋambo ne muzitwala ne mwonoona ekitundu nga mwogera ebintu ebitaliiyo. Njagala mbategeeze, Afande Masa yagambye nti mubeere nga muwa Honorable Minister information. Muleme kugyesigaliza ate ne mwogera ebireeta okusasamala ne musasamaza ekitundu. Mwogere ebituufu, muweereze information Minister, tweyongere okubayamba era ffe tuliwo okubayamba. Kyova olaba ateekawo abantu nga ffe abalumirirwa abantu tugende tumanye ekituufu ekiri kyo. Juzi twali tugenda kugwa mu mazzi eri gye twali Minister bayitawo. Emmotoka zaali zivuga mu nnyanja naye era twakomekereza nga tutuuse ne tufayo abantu nga balina emirembe. Kati wano wasanze amazzi wasobola okunnema. Era mbasaba mwe mulina n'omukisa, mulaba mwasituka abantu ba ofiisi ya pulezidenti babiri, ndi wano tuli basatu noono gwe RDC wamwe wa bulijjo wano. Tolaba nti mulina omukisa. Era njagala kubategeeza nti ekyammwe kiwedde nga minisita bwe yagambye. Ate temutuma kaluuro olw'ebyo ebigambo bye mugenda ne mwogera eyo ne mumma omuntu omutuufu akalulu ko tulina okafuna lwakuba teri muntu mulala alumirirwa omuntu owa wansi nga pulezidenti era temukyamufunayo. Mukama abawe omukisa. Waliwo gye tugenda ne batya ne bagamba